era muri batono abantu abamanyi ebyobuwangwa mugenda kumbuulira ekikolwa kinene we bakiyita wansi mu comment section. Nze ng'omuntu sikimanyi naye kyemmanyi kirina erinnya. Okusinziza gye najjako akatambi yataddeko caption egamba nti jjajja yalaama nti omulambo gwe abazzukulu baguwambanga ne bagwetoolooza ekyalo. Yes, kisoboka okubeera ng'ekyo kituufu neera abazzukulu kye baakoze bwe babadde bagenda ziika ne basitulawo omulambo ne batandika okubeera nga bagutambuza nga bwe bayimba. Kati nno nze nali nkirabyeko ekikolwa kineeno. However, saafuna mukisa gubuuza bantu ku ki ekyali kigenda mu maaso. Waliwo gye twali tugenza oziika naye nga nina gwe mperekeddeko nga tutudde bulungi omulambo bagutadde awo, speech zigenda mu maaso, amabugo aleese zino simanya bamugize kino. Nagenda okulaba abaana baafubutuka mu nnyumba neera abazzukulu babayita bajjwa oba abazzukulu ne basitulawo keesi nga nze kennyini ndaba. We basitulawo keesi nali neebuuza ki ekigenda mu maaso, waliwo enkaayana naye nagenda okulaba ng'abantu abasigadde bali mu kidaala bonna bakakkamu. Nagenda owulira yali ayogera kazinano ng'agamba yes abazzukulu mukole kye mukola naye temugenda wala nnyo musobole okukomyawo jjajja wammwe tusobole okubeera nga tumuziika. Nagenda olaba abazzukulu bo bajja buzi nga tewaliwo kye bayogera ne bajja ne basitulawo omulambo nga bakutte ebisefuliya, abakutte obutaasa, bakutte ebidomola ne bagenda nga babikuba nga babireekanya. Musajja yali mukyala ne bamusitulawo ne bamutwala ne bamwetoolooza sitenseni awo yali okumpi naye wayita eddakiika nga 5-6 nagenda olaba nga bamukomyawo nga bakuba ebidomola nga banene obalabira ddala bakutte ebiti ne bamukomyawo ne bamuzzaawo. Ekikolwa ekyo simanyi bakiyita mu buwangwa, simanyi omukolo ogwo gukolebwa ddi, simanyi kiva ku ky'okubeera nga bakikola sinti oba buli wamu gye bagenza oziika bakikola. However, si kikola kipya wabula ekyo ekikolwa kya muwangwa. Kirabika omuntu ne wabeera talaamye oba oyeka abeera alaamye gwe bakikolera oba omuntu ne wabeera talaamye bakimukolera. Naye akatambi kankako okuva gye katandika bakadde kagwera. Bannange era omuntu yambe mutusomesa wansi mu comment section bakiyita batya wano ku SMX Media. Kankusaba subscribing ngene ku notification bell eyo tojja kuna. Nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanya onoonyeza omulimu gugaanya empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo az'okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku ennamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.